ne mulya byonna bye mwali muterese ne biggwawo. Ekyaddako mwali aki? Ekyaddako twatandikanga okunoonya bbi kubanga twapamaapamanga bbira mupango twapamaapamanga mu nsiko era mwe twalinga kati ng'osanga onoonyayo bbi akaze oba mu bisibisi nga oli apamye ne mubeeramu emberengere ziyitira oba ebijanjaalo ne biyitira n'obijjamu n'ogera n'ofumba naawe n'oddamu n'obirya ne tulya buli kantu konna. Okay, nkwaniriza agenda mu maaso n'okubeera ng'onyumirwa emboozi z'ebyafaayo nate tuzizeemu okusinkana musajja mukulu Ssekyanzi Stephen. Omukulu ono twali twakateekayo emboozi ye nga tannaba na kututuusiza kutunnyonnyola nti baali bamuyita Komanda UA ne wabaawo akomenti nga n'agamba nti oyo mumanyi ye Komanda UA nenkakasa mukama wange nti emboozi gye wali otugamba yali ntuufu. Naye nga situna kugenda wala nnyo njala kubeera nga bukya bwe twakola emboozi eyo biki ebizze bibeerawo abantu bakubiddeko akasimu abakujjukira abakulu bobanja bagamba owaye bakujjukira oba ki ekyakyu waliwo ekikyusewo oba nedda? Okuva ne nakola puroguramu eno abangi nnyo kumpi buli olukyanfuna ababiraba ndowooza abasinga obungi sinnafunayo nze ku lwange aŋŋamba nti nakola nsobi kubanga mu byenjogera saagala kwogera bye simanyi naye abakulu boogamba nti waliwo yali akubidde kasimu sifunanga mukulu yali ankubidde kasimu kumbuuza oba kuŋŋamba nti kino nakiri naye nga manyi nabo basiima esebo. Tweyanziza emboozi gye twakola abantu bawa comments zaabwe. Katusokere ndowooza oba ku nkoko ey'omusambwa abantu bawakanya emboozi eyo abasinga obungi mwalimu abatonotono abakkiriza ne bawako n'ebyokulabirako nabyo byabatuukako naye abasinga bawakanya emboozi eyo. Enkoko ey'omusambwa gye njogerako yali saidi ze Nakiruuli akaalo nga bakayita Katalama. Nsaba abali esaidi z'ebukomero bajulire oba teri kaalo ke bayita Katalama so mpulya nti kati baziikayo n'obuwanga abantu abaafiira mu lutalo. Olusozi olwo luli Katalama waggulu oyingira mu Katalama omwo n'ogenda waggulu waliwo olusozi naye waggulu eriyo amazzi. Nze mbadde nsaba abantu ababeerayo bwebali badde osaba bakubire ku ssimu bakubuulire oba ddala olusozi lwenjogera gye luli oba ddala olusozi olwo lwenjogerako amazzi ago gye gali kubanga olusozi bw'olubeerako bw'oti olinnya bw'obeera waggulu eri olengera eri wansi enkoko njeru. So enkoko eyo yaliyo tewali wakinso nze nange nagyewuunya bwewuunya era abatuwuliriza muleke kutunuulira nkoko yokka nti ebintu ebisoomooza bye twasooka okulaba mu nsiko. Mu nsiko mwalimu ebintu bingi nnyo bye twatuukamu ne bitusoomooza kubanga kati olwaleero bwe naabanyumiza ne mbagamba nti waliwo omukyala yatufumbiranga ennyama y'omuntu nga tetumanyi era abantu ojja kulaba nga bakikola ki nga bakiwakanya abanakkiriza bajja kukkiriza kubanga n'omukyala oba yaffe ebiseera bino oba gyakyaliyo simanyi mukadde yatufumbiranga ennyama y'omuntu naye nga ffe tetumanyi nti nnyama yaki ya muntu. Kati enkoko nze nabagamba nasange nagendangayo kati ekisozi ekyo bw'okirinnyako olengera ebifo ewala kati twagendangayo okusobola okuleekinga abaali abalabe baffe naye nga bw'ogenda okutuukawo bw'oti osangawo enkoko bbiri enzirugavu n'enjeru naye ng'obudde obwo abatuwuliriza nga tosobola kulabako kulya kakoko kati nange naye wagendanga okutemya bw'oti ng'enkoko tukyazirabawo nange lumu ne ŋŋamba nedda naziswamiriza ennaku bbiri olwasooka zaabula ne siziraba olwaddayo ogwokubiri neŋŋenda mpola n'enkonyogo zange bbiri enkoko enzirugavu n'engikuba neefa n'engitwala nenzirayo wansi ekatalama. Kati obudde bungi sikyanza kujjukira kuba wetwali wetwali nateeka olusiisira sikyanza kujjukira amannya gaabwe
naye wansi awo nga ogenda okulinnya olusozi lw'e Katalama nendya enkoko ne basala enkoko nenze enkoko nali tebananagimaliriza kugifumba omusujja ne gunkwata bagenda okugirya saamanya ne gye bagirya kuba bagimpa nga sikyasobola dde okugolola omukono so abatuwuliriza mu bufunze yaliyo era si kyekisoomoza kyokka ekyatusoomoza era singa nze nsanyuse nnyo okuba nti ntuuse ku mulembe guno nendaba mulimu kati bannange bendaba kuno nga baatubulako dda n'omusala nga waliwo abamuntavinga nga bamubuuza ng'olowooza okuba nti yafa naye nga gyali abamu n'ayogera ng'ebigambo byayogera ekyamazima naawe wabiraba kati sinze kinsanyusizza nnyo gundi zono ze mukola okuba nti muzza ku bantu ne balaga abantu ebyalimu abatuwuliza ekintu kino tetukikola kuba nti oba tukomplaininga nnyo naye kiyinza okuba nga kiyamba ne ku gavumenti omuntu okumulaga nti nobwonoogenda weegatte ku muntu ayinza okwagala okulwanyisa gavumenti era oyinza obutakufunamu kuba kati senga ddala abalwana nga ffe tufunamu singa nze ndi omu ku abo abali obulungi ennyo ennyo bwe mbanga nabagamba nti nafuna sente briefcase ejjudde sente ezasingamu zonna za dola nekitwalira mu 7 nga ti ku ssaawa zino nobwenkyuka bwe nti nga ndabyako 10 nkalonda nomulowooza singa sinze ndi obulungi so byetunyumya ebyafaayo ebyomu nsiko weewaawo ebimu tuyinza okunyumya oli nekinkwatako nnyo n'owulira nga ne mu mutima okaaba naye ate kiyigiriza omugijja omupya obutamala geeyunga ku kintu nga tokitegedde. Njala kuzaayo ku mukyala eyabafumbiranga ennyama y'abantu mutegeera ddi nti mulya nnyama y'abantu? Omukyala yatufumbiranga ennyama y'abantu nze kennyini nze namwekwatira. Waliwo omuvubuka baali bamuyita bwemba sirimbye Eddi naye saagala nnyo okwogera ku kyalo gye yava kubanga bwenjogera ekyalo gye yava abantu bamumanyi. Akyaliwo omuvubuka yoyo gwe yali afumbye simanyi oba akyaliwaawo andi simanyi nze nange naye nga yoyo gwe yafumba. Kaakati mukyalo oyo we Namayamba okyamira Kirolo ku Semuto Road n'ogenda Namayamba emabega w'omusajja yali kyamaani waffe mu nsiko baali bamuyita Keezaala. Omukyalo oyo ab'e Namayamba abaawonawona beetoolodde akatundu kaabo kabira wawa omukyalo oyo amazima baali bamuyita Fedde. Fedde twalinga ku nsiko ku kibanja kye kwennyini naye nga zigenda okwera essaawa 12 kitundu ng'emmere eyidde olutooke luyidde n'olunyama buli lunaku banga tetwamalayo. Ali waka oba muli naye mu nsiko? Ali waka we naye nga tuyitawe ne tugenda mu nsiko ababeera Namayamba mu njulire oba nga nnimba. Kati omukyalo oyo ng'obudde bugenda okukya nga emmere eyidde nga buli omu ogezaako nnyo okeere akuwe ku mmere okoleki olyeko era nga atuwa saawa awo nga duyita Natulumba saawa awo ng'emu kitundu 2 olina nga odduka n'akuwaayo ku sowaani y'emmere ey'ettooke erizze nako nze simanyi oba yafumbanga budde ki. Kati okumanya nga buli naku tulya nnyama natooke buli aba agenzeyo ng'akuwa nnyama natooke. Kati waliwo omuvubuka w'ebuyego nze awo wenkomye yakwatwa mu budde bw'ekiyeekera. Omuvubuka oyo simanyi nange ndowooza n'afa bwe twamukwata n'afa. Kati waafa mu ngoye ze twamuziikiramu ze yalimu nakeeranga nga sinze nzekka twakeeranga ne bannange ogenda okulya omukyala Fedde ali kumpi ne Namayamba ewambajja ow'omutaka Mbajja munda ayo wali Fedde era wali omwami ogwenjogerako yali Keezaala.
kati omukyalo oli bwenkeera ogenda naabeko mu maaso ngende nkwate ku kyenkya ndabayo engoye z'omuvubuka ate nga twamuziise manga w'ekibanja kye yalina abantu oba simanya omulembe guno bamugamanya amatogero ettogero naye emabega w'ennyumba ye ng'eriyo n'obutiititi ewana kati nkyendowooza ennyumba ewe ekyaliwo eriko emabega obutiititi ng'eyasimba obutiititi mu kisasi layiniku kati nga waliwo ettogero n'ensuwasuwa omwalembekera amazzi kati nze ngenda okutana amazzi naabe nendaba engoye nga yazitadde wansi w'ebimuli ebyo byembagambye nenzikwata nenzikebera nga ndaba zez'omuvubuka naye kyesaagala kubalima n'erinnya lyembagambye erya gundi siri eryo erinnya lye ndimanyi erya Eddie siri eryo ndimanyi ndimanyi era njagala mukakasa kyembagamba nti omukazi bwe yamala okufumba nga kati olwo bwe nalaba ebigoye nenziruka nempita abantu bange nembagamba nawe omukazi bulijjo alabika atufumbira afumba nnyama gundi omusajja gwe twagize yakooyekooye engoye zeziri omwe nga bagamba olimba afande olimba tugenda okutuukayo ng'engoye zeezo netutandika okuba emiggo n'atugamba nti omuntu namugjeeyo era yono bulijjo mulya ku nnyama y'abantu netumubuuza omuntu omuggu munju obeeramu wekka oli otya omuntu n'omumalawo n'agamba tweyita n'atugamba bwemba nimba abennamayamba omukyalo oyo talina mwanyina talina baganda be bali kabira oba bayita ekabira ngaewaali owomugenzi ani ono yayina bibaasi si Sekasi naye waliwo omulala awo Serwanga omugenzi Serwanga ntundu awo waliwo banyina bamukyalo oyo n'atugamba nti enyama bagitematema ne bagyegabanya omuntu naggwawo netumubuuza bulijjo gye tulya n'atugamba bulijjo gye tulya naye twamukubamukko katonotono netusengukawo ku nsiko ye bwetyo sitori y'ennyama y'omuntu waliwo n'ennyama y'omuntu era gye twalya gye nabagamba mu Kirangira waliwo gy'oyingira eyo munda gye bayita mu Kakabada kyalo bakita Kakabada bampakanya oba teriyo kyalo kiyitibwa Kakabada endowooza kirina mu ggombolola y'Erwamata eteekwa kuba ggombolola y'Ekiboga mwemuli Kakabada kati netugenda nga batuzigiriddeyo omusajja atulya obubi ng'akwatagana n'abaserikale abaali batulwanyisa obudde obwo neŋŋende kino ne tumukwata twamusanga afumba naye kiro ssaawa nga 7 twamusanga afumba nyama ye mu ttogero simayo babayita mu nsuwa netumulijja akandooya ntambula kati mu kumulijja twakwata nyama mu nsuwa bannaye twakwatanga namu ng'etokota naye nga tetugiwuli olw'empewo gye twabanga nayo tutambula gye twatambulanga nayo buli omu n'agenda nga tuttemu gyatutte oteeka mu bikooti netugenda nga tulya bwe tutuuka nga tunatera okutuuka gye tumutwala ekiseeza abamanyiyo bamanyiyo ekiseeza tumubuuza ennyama wakati wabadde embwa kuba tetwawulira mbwa etuboggolera obusolo obuyigga otya okufuna ennyama n'agamba nze siri muyizi kofe ate ennyama n'agamba waliwo akavubuka akaafa kuno nnaku zino kembadde enfumbye endye tumukamubuuza kavubuka katya nze ndya abantu nze ndya nnyama y'abantu naye nga ffenna tugikoze eki tugiridde eweddewo nga buli omu okwata mu nsawo nga tokyalinamu kifu kya nnyama so ebyo ebisoomooza kati ebyoyinza okugamba omuntu ewumanga nnyama yante ng'ewunya n'akawoowo nnyama ng'ewunyira ddala akawoowo ng'ente ennungi ndowooza zino ez'okumiguwa ng'owulira ddala ennyama ewunya akawoowo naye nga kati okusoomooza kwali kungi nnyo mu budde bw'ensiko oli bw'atunuulira kino kyokka ekyenkoko nga kati mbawa sitole zakulya bantu nyinza okuba waayo sitole endala omuntu gyatasobola era kukkiriza naye be nali nabo bayinza okukkiriza
Aduyi yatulumba ekasejjere n'atukuba bw'amala okutukuba n'atya okuyingira mu kibira gye twali n'atutaayiza n'obudde kasejjere waaliyo emmere nnyingi nnyo naye simanyi oba nakati gyeri ne tulya emmere yonna gye twali tuterese kuba twagendanga ne tutema emmere nnyingi ne tuleeta ne tuliirako ennaku nga 2-3 kati twagireyo yonna neggwawo naye nga bo batulinze bweru ekibira kyonna bakisazeeko. Olwo gw'olina basajja bo gwe mukulu akulira enkambi eyo? Era ebyo byenjogera bye mbagamba nti ne bagundi abo baaliyo bannadduli bagundi oyo ne Kakooza Mutale n'abalala bamwe bali bakimanyi. Wali nabo mu nkambi yo? Nga bo baali musiikibbe. Kati Bwadui bwatusalako ne tubeerayo ne tulya amatooke ne tugamalayo ne tufumba ebikuta by'amatooke bye twali tugawaaseemu ne tubira ne biggwayo ne tutandika kuba ebiseera ebyo Kasooli ndowooza yabalanga nnyo ne tutandika okunoonya bbi. Omuntu yapamye bbi emberenge zaagenderangamu n'ebijanjalujanjalo ebyo bye twateranga okufuna nga tubirondamu ne tubyoza ne tubirya. Kati oli obyo mugamba n'agamba naye bano boogera biki naye nga twalinga tukuuma bulamu bukole ki bubeerewo. Tuddiremu katono. Aduyi yabakuba n'abalinda wabweru w'ekibira ne mulya byonna bye mwali muterese ne biggwawo. Ekyaddako mwali aki? Ekyaddako twatandikanga okunoonya bbi kuba twapamaapamanga bbira mupango twapamaapamanga mu nsiko era mwe twalinga kati ng'osanga onoonyayo bbi akaze oba mu bisibisinga oli apamye ne mubeeramu emberengere ziyitira oba ebijanjaalo ne biyitira n'obijjamu n'ogera n'ofumba naawe n'oddamu n'obirya ne tulya buli kantu konna akatontogola akabeera ku miti ne kaggwayo. Kati oli omugamba tabikkiriza. Owulira otya okubanga soko tumalirize Aduyi yavaawo ati? Aduyi bwe yabeerawo ne tubeera nga mbagambe nti ne tutuuka n'okulya bbi ne tulaba nga tetukyasobola ne tukwata emmundu neerabidde ani yali kwera emugi ne tubakuba kuba nabo baali batukuumye ku gundi ku mulyango gwaffe naye abasajja abo baakuumanga naye nga tebeekakasa nti Aduyi gyali. Baakuumanga naye nga tebeekakasa kubanga essaawa ez'olwegguloggulo nga bagenda ne banywa ne balekawo 2-3 twabakuba kompani ne tubateekamu amasasi ne tuyitawo ne tudduka ne tufuluma ne balowooza nti tugenze mu lukoola ne bajja nga bagoberera nga balowooza era batta abantu bangi nnyo mu budde obwo batta abantu beerwamata okuddaawo wonna wonna nga bo balowooza nti Aduyi ali awo baasanganga abantu nga batta naye nga ate ffe bwe twabakuba twatambula ne tubeera nga abagenda okusomoka okudda mu lukoola ne twadda Buze gye mwawulira gye nabagamba nti Kalidinaani Subuga yayinayo emmere gye twalyanga oba twabanga nzibe sijjukira bulungi naye nga teyagituwa essebo. Owulira otya okubanga mu ebyo ebintu byonna bye mwayitamu ne mutuuka okulya emmere gye baamaze dda okulya ne bafulumya ne mulya abantu n'ebisigadde nti olunaku olwaleero omuntu bw'omunyumiza emboozi y'ensiko gye mwalimu akutwala okuba nti oli musiru oli mulabe mmwe mwaleetera ensi eno okutabanguka kikuyisa kiti? Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Mmwe mwaleetera ensi eno okutabanguka kikuyisa kiti? Oli bw'abanga agamba nti mwatuuka okulya bbi wa bannammwe sikimanyi nti oba
ategeera wali badde olowooza nti ndi musiru waliwo omuntu oyinza okwewerayo n'ogamba nti kanfe emmotoka naye bweba esala bweti ate oddukawo kati wali tosobola kukkiriza kufa njala kuba kati senga rasa tetwalya ku byoyo singa abamu tuli bafu kati omuntu agamba nti ebyo byonna bye twayitamu ffe twaleetera abantu okubonaabona ekyo nze sikirowooza bwentyo nti ffe twaleetera abantu okubonaabona wabula baali badde bansaasira busaasizi nti omusajja n'alya n'ama n'abeera nga okozeseza kinene nze gwe baalisaasidde okubanga nze ngamanya empooma yaago naye so kirowooza muntu kumbala nti mba musiru kubanga nakati bwendi nina abatasobola kujja kulya bensingako ate bwekito bwekirise lwaki abantu bakitwala nti mwaleeta ekizibu lwaki abantu bakitwala nti mwaleeta ekizibu titwaleeta ki ekizibu anti simanyi kizibu kinze sikimanyi ogambye gwe kizibu kisebe kinnyonnyola anti kyenjala okumanya mmwe mukimanyi abantu babagamba mwaleeta ekizibu anti nze simanyi kizibu ki kyetwaleeta ekizibu kyetwaleeta kakati nga kino kyemba nyumiriza nti omuntu tufumbira emmere ekizibu kyebagamba ndowooza nga okulya ebijanjaluli byeyamize netubirondalondamu netubifuddamu netubirya naye okwo kwalinga kulwana kulanga tubeezaawo obulamu oba ekizibu bagamba nti byemwasuubiza temwabituukiriza oba ekizibu kyebagamba kwe kuba nti byemwasuubiza temwabituukiriza anti nze benawandiika nze nganze kuba ekituufu kiri nti abayeekenana bagamba nti okuyingira ensiko muzeeyi Museveni si yawandiikanga abantu n'abamu mbalaba ku nankani endala ezibeera okwo ng'abamu beewaana nti ffe twasindikanga abantu egendi okuyingira ensiko nze ebyo sibimanyi kubanga nze ku bbanga linakomandingirayo okuva mu 83 paka 84 nga ggwako nze sifunangayo ku muntu muzeeyi Museveni gwansindikidde nti oyo abeera omuyeekera ffe twabenoonyezanga kati ffe nze sina muntu gwe nali nsuubizaako nti bwe tunaaba tutuuse e Kampala n'akola bwa nti ye muzeeyi yatusuubiza naye ffe tetwasuubizanga bantu kati omuntu alowooza nti twaleeta ekizibu ffe tetukimanyi oba ekizibu kyobadde oyogerako kya gavumenti kya Museveni kyaffe simanyi anti abantu buli we muvaayo ne mubaako kyemunyumya bye mwayitamu n'ebisigadde nga bagamba temutubuulira mmwe mwaleeta ebizibu ffe era tetulina gwe tubuulira wabula twagala abantu bamanye embeera eyinza okubeerawo ng'obadde wenyigidde mu bikolwa ebimenya amateeka tewaliwo gwe tugamba gwe twegayirira nti bannaye mutusabireko nedda ekikulu kiri nti embeera gye twayitamu teyali nnungi oyo awulira nti oba twaleeta ekizibu nze simanyi kizibu kikyaliwo kuba tetuleetanga ku bulwadde kubanga senga twasaka bulwadde mwaligambe twaleeta obuzibu naye tetulina buzibu bwe twaleeta abantu bali bulungi abamu tuli bubi ng'ensi endala zonna n'ensi endala zonna zetwegomba sibona nti bali bulungi era naye eriyo abatali bulungi nze kyokuba nti naleeta ekizibu sikimanyi okujja ngaoli abudde nanga nti ng'omudangamba wandeetako obuzibu abantu lwaki beerabira nti abasinga mwali bato we mwayingirira mu buyeekera abasinga byali ddalu fujjo lwaki bintu ebyo byerabirwa lwakuba temuvuddeyo kubinyonyola bulungi bantu mwogerako bino ebyokuba nti mwaleeta gavumenti nemulemererwa okugamba abantu nti mazima twalwana naye okulwana olutalo luno twali tetwetegese twaluyinga lwakuba twali bato bano excitement sijja kwogera mu lulimi lwokozesezza nti nemugamba abantu nze nabagamba okuyingira ensiko yange basooka kunkwata namundu gavumenti yaliko yankwata nemundu neyaffe eno kati nga yakukutte nemundu kyetukukola nawe gwokimanyi kati neyasooka nange bankwata naki nemundu bwe bamala okunkwata nemundu nembalimbalimba byenabalimbalimba ne banta nengende no ne bannange balowooza okuba abaana nti benali nyingidde nabo bwentyo kwekweyunga mu nsiko gundi omugenzi ani Serwanga Lwanga ne Godfrey Kazibwe ne bajja ne bannoonya nze nenyingira mu nsiko kati onayingirayo bulungi tebamala kumputula migo kati nayingirayo lwakwagala nze saagala kwogerera balala okusooka gavumenti yali entumiibwe ndeete bannange besaayina ate nenfuna abantwala kati nze naalisigadde
nga baali bagize. Kaakati oyo ayinza okulowooza nti bwe muvayo ne munyumya, nze nyumya byange sivaayo ne nyumya byabalala. So mu bufunze si buli omu yalivuddeyo nga yeewaana nti twalita gavumenti eno, kubanga ekigendererwa buli omu yali alina kiki. Anti waliwo abagenda nga bagenze kwekweka, nga waliwo abagenda nga abamu bavanga waabwe nga balina ebiso bye bakoze. Sinza kwerabira abantu okumanya nti si buli yali mu nsiko ntigire. Ffe we twayingirira mu nsiko nga omuntu bw'abeera mu nsiko nga tuli mu kibira, nga n'omuntu okukolola obukolozi ng'olina okugenda mu meters nga 3 okukola nga teri muntu asobola kukolola. Entandikwa ffe twatandikira 82 awo. 82 yanyuma mwezi gwanga gwa 8 ne 82 era nga naye atandika nga bwe tubeera mu nsiko. Era nzijukira waliwo omulaalo yajja mu nsiko eyo nga gyalunda. Edda ebibira byalinga binene bingi nga tuli mu kibira, naye nga ku nsiko baali basogola lumonde ne basuula amalagala ku saidi y'ensiko, ndowooza nga bagenda kusimbamu mmere yaabwe endala. Kati omulaalo alunda ensiko enankani enteeze ebbalibbali eyo, ayagala okupa amajjako, ayingira bw'ati ebbali w'akagundi w'ekisiko ekyo, yatugwako bugwi ne tumukwata n'enteeze ne zigenda bugenzi. Okuva olwo naye n'afuuka omuyeekera. Era bwe mba njogedde nti bwe twali nabo Ssebo Kamya ndowooza ojjukira, naye olwaleero sikyamujjukira linnya naye nga waali Ssebo. Y'omu ku baafunamu. Y'omu ku baafunamu. Ye ayinza okweyogerera oba yafunamu. Oyo yennyini gwe twakwata omukulu oyo yali alunda ente. Yayinza okwennyonnyolako oba yafunamu. Oyinza okumulowooza nti yafunamu nga tafunangamu. Naye kati oyinza okuŋŋamba nti yagenda kulwana lwa bizibu. Tukukutte ozze kweyamba n'otugwako, kubanga mbadde mbanyumiza nga bw'obeerayo tetukolola, teri kunyumya okwogera kutuuka ku munno okozesa sayini. Twakozesanga sayini nga teri kunyumya, nga teriyo muntu yenna alina kutonza kumanya nti mulimu abantu omwo. Naye abajjanga okutyaba enku, abamu baazityabira ddala ne batavaayo, abamu bali mu buyeekera, kati bebamu kati abali mu gavumenti. Nga bw'ojja n'otugwako gojja mujja mutyaba enku zammwe musirwala ne mugwa mu keererezi kaffe ke tulimu, nga naffe tetulina kyakola nga tubanyweza bunyweza. Kakati oyinza okuŋŋamba nti yayingirira kugira kulwanyisa gavumenti yaliko. Kino okutuuka wano tutuuse, nkikubuuzizza nga njagala otuwe ground egenda okukumbuuzisa ekibuuzo kino, oba egenda okunkakasa nti abantu babanenyeza bwereere olw'obutawagira kayiira, kuba nammwe bwe mwalwana mwagwamu bigwe. Nti abantu banenya abaani? Naddala Abaganda. Naddala ffe Abaganda. Abantu abasinga obungi bagamba mwalyamu muganda munnammwe olukwe Andrew Kayiira ne mutamuwagira kati kamulabe. Bannange obuzibu bwe tebwali bwakulyamu Andrew Kayiira lukwe, wabula twayingira mu nsiko abasinga ennamba ezo zonna ze mbagamba, kubanga n'abasajja abakulu abenkananganza abalunda ente oyinza okulwawo kubalaba. Beera babeera baana bato bavuuka batoototo be balunda ente. N'abantu abakulu, abasajja abakulu nganze okumusanga nga agenza okutyaba enku mu nsiko mu kibira, era nabo olwawo kukola ki? Olwawo kubalaba. Kakati Andrew Kayiira tetwamuwagira kuba nti twali tetumwagala, kubanga n'abamu twali tetumumanyi. Naye abaali abantu abakulu abaali mu gavumenti mu byobufuzi be baali bamanyani Kayiira, era abaamuli okumpi bamuwagira. Omuntu bw'agamba nti Bakayiira tebamuwagira, nze ndaba mu gavumenti mulimu abamuwagira nakati mwebali. Nammwe mwemanyi abali mu gavumenti nga baali basirikale ba Kayiira nakati mu gavumenti mwebali. Ekizibu kya Kayiira bo kye baayina ti obuyeekera bwabwe obusinga obungi baabukoleranga waka. Nga bwe nawulira kuba saaliyo nga beekunga ne bamanya nti olwaye tujja kulumba, katugeze nti tujja kulumba oba e Kasubi,
ne beetemyako ne balumba ne badduka ne babulira mu bantu. Kati kyabeeranga kizibu, ffe twabeeranga mu nsiko obudde bwonna nga tubeera mu nsiko. Ate mwabeeranga mu byalo? Twabeeranga mu nsiko, anti era ensiko ebeera mu byalo, naye kati bo obuyeekera bwabwe obusinga babukolera nnyo mu matawuni essebo, naye nga si kugamba nti kwali kumulyamu lukwe baganda butamuwagira. Ate era tewaliwo yamanya nti bwe tulivaayo bino ate birijja nti ate gwe oli muganda, ate gwe oli muki, ffe tetwabimanya. Ffe twali tulwanyisa gavumenti yaba eveeko, twali tetulwanyisa nga tetumanyi ate bwe birigwa ate walibeerawo abantu okweyisaamu emimwa. Ate lwaki bano teboogera lulimi bwe luti, bano boogera bwe luti. Nze mbiraba nnaku zino neffe we twabeererayo nga tuli bulungi. Muli beeraliikirivu olw'omugijjo oguliwo okubeera nga gugamba gujja beesasuza gavumenti kasita ekyuka? Tetulina bweraliikirivu bwonna, kubanga n'abo abagamba okwesasuza abamu, era nga naffe bwe twalinga mu nsiko eyo nga muzeeyi yatusuubiza ensi n'eggulu, twalowoozanga okuba nti bwe tunaawamba ffe tujja okukola ki, ffe tujja okuba obulungi ennyo. Naye kati abo boogera, naye omuntu yenna ayinza okujja n'ajjako gavumenti yaffe nga ddala kibadde kisobose, ayinza okubeerabira nabo. Kubanga kati ekyokulabirako abantu abali okumpi n'abavuganya gavumenti bafunika mangu okubajjamu emize. Abakulembeze baabwe babajjamu mangu emize. Yowayi bwe twatambudde okuva egindi, gundi wamulabyeko nti ate namulabyeko, nze saamulabyeko. Yowayi twakagenda enankatimezi, gundi wali omulabyeko mu kamera nti nze simulabangako. Olwo batandise okujja emize. Naye era nawe banaamaliza ffe bamuzeeyi ffe bajja okuyita kuba tetuvuddeyo mu kamera kubagamba nti kino nakiri. Naye abo abalowooza nti banaawangula be balibeera mu kintu, abo balimba. Naffe twali tumanyi nti ennyumba ennungi zonna nabagamba zaffe, nti abakazi abalungi baffe, emmotoka ennene ennungi zonna zaffe, si ffe tuzivuga, si ffe tubirimu. N'olwekyo oyo alowooleza nti gavumenti bw'enejja agenda kukola kino. Nze nali simanyi nti nti gavumenti yaffe nti etuuse nti aliddeyo n'alabikako mu gavumenti yaffe, naye ate ndaba bamaanyi nnyo. So omuntu eyeewerera munne, nze ndowooza nti alimba naye tamanya gye banaamukasuka. Ku mulundi guli waliwo ensonga gy'otatunyumizaako ey'emmotoka. Waleeta emmotoka wagifuna otya, yakola mirimu ki? Emmotoka eyo nagifuna. Emmotoka eyo yaliko namba za UC, nejja ku mayiro 19 ngo Bombo Road ku mayiro 19, awo nga wali ka road block ka police. Mwaka ki ogwo? 82 ndowooza mwezi gwa 8. Yes, ndowooza mwezi 82 mwezi gwa 8. Kati mwajjiramu abasajja babiri. Waliko omusajja nga alina akanyama k'amaanyi nnyo, oba nkugeraageranye nga kaggolola. Mwajjiramu omusajja nga w'amaanyi nnyo, naye nga avuga mmotoka eya gundi eya UC Land Rover. N'avaamu n'aserengeta ekitoogo ekyo, abali abo bayinza okunjulira. N'abaaliwo nga mukwata ku 19 abamu weebali, badde bazze bakadde abamu bafa, naye sitole bagimanyi. Kati omwami oyo bw'agenda okukkirira ekitoogo ekyalinnye yagwa mu gaapu zange, ne tumukwata. Olwo yali alagawa? Ye yatugamba nti yali agenda wa musawo muganda ali eyo waggulu, baali bamuyita nja kulijjukira erinnya, yali agenda wa musawo muganda. Kati ne tumukwata. Yagezaako olw'okuba nti yalina amaanyi mangi, yagezaako okwagala okutukuba oba okutulwanyisa nga w'amaanyi nnyo. Naye ekyamuleetera obuzibu, n'adduka n'ayingira ennimiro. Ne tujja nga tumugobera mu nnimiro nga bw'alinnya mu bikata bw'agwa. Kati bwe yagwa mu kikata ne musimba akati nga omuti nga gwakula bwe guti, ne ngumusimba muno mu bulago ne munyigiriza mu kikata kya lumonde, n'abeera nga naggwamu amaanyi. Tumukwata ne bannange bwe twali nabo ne tumusiba emigwa
ne tumubuuza kiki n'atugamba abadde azze wa Haji erinnya nja kulijjukira waawo kati n'atugamba nti emmotoka agirese ku kkubo era mulimu n'omuntu omulala kati yono ne tumuleka mu maaso eri nga bamutambuza bamutwala nenno emmotoka nenno na Land Rover ngendo gitukamu nga mulimu akasajja akakulu kalaba nkwata ku motoka nekangama please nenkasikambulayo nalina grenade nembanga akakuba grenade ne kapowa ne tukatuulako wansi abaana nalina omusirikale omuge nalinaye baali bamuyita Sebowa Mutagwa abamumanyi Sebowa Mutagwa n'akatuulako nenvuga emmotoka nengyetolooza ate eno ku gundi nengyetolooza kuba nange nali njagala okuvugako ku motoka ku koolaasi nengyetolooza ene ku 18 we bayita ku muzikiti gw'oku 18 netuyingira netugenda nemutwala ejjagala omwami oyo n'abeerayo ye emmotoka eti yali box body abampuliriza bafande bange abamu mwebali mujjukira bulungi emmotoka yali box body nesumululwako akabox k'emabega Muzeeyi Museveni neyateekerwako akazinga era bwe yalingawo okutambula omwo nga kwatambulira omwami oyo n'abeerayo munda mu binnya bye twasibanga nenga ge makomera owakanyama bombi kati oluvannyuma engeri yali amanyidde okulya obulungi yatandikanga okwagala okwecyangacyanga netulaba nga ajja kutukuba netusooka tumugamba kale genda n'agenda naye ndowooza yagenda owa Katonda kakati bombi n'omulala nti nga naye kibubaalo kimuli bubi okay nye netumuta lwaki mwali mubakwata baluwa lwaki mwabakwata twali tetusobola kuleka omuntu avudde mu gavumenti nga tusobola okuleka tetusobola kuleka naawe mwategera mutya nti avudde mu gavumenti ate emmotoka yali amaze otugamba nti ya UC mu kupaakinga nkugambye nti ffe twali eno waggulu w'ekitogo ne tumulaba nga tupaakinga emmotoka era n'agivaamu nga tumulaba n'alinnyalinnya waggulu nga tumulaba so kwe kumukwata sebo buli yava mu gavumenti mwamukwatanga bukwasi wange buli gwe mwategerako nti ava mu gavumenti mwakwatanga mukwate nakati buli ava mu kibira ky'e Congo tukwata mukwate tumanyamanya ti oyo mulabe awo ndowooza nzizeemu ategeera obulungi oba otegedde bulungi kuba ffe tumanyi twakimanyanga nti abo balabe wali tasobola kubeera mu gavumenti eyo nga toli mulabe waffe sebo naye nga mubutuufu omusajja ali ku nsonga ze nze simanyi yali azze bamwongerera nka bamwongere bindowooza emmoroka zaavuga abeera oba yakulira biki yamanyi motoka mwalimu ki timunnakyali tewaliwo kinene kyanyo kyalimu ye yalina pisito naye nga motoka yonge motoka timwalimu kintu namanya nagerabira bwerabize nali nga manyi era abo si gwe nasembayo okukwata abampuliriza waliwo abakonjo ababiri abasirikale abasooka betwasooka okubeera nabo abakonjo ababiri nze nabakwatira emmanze abakonjo ababiri era omu baali bamuyita Baruku nisimanyi oba gyali omulala mwerabidde erinnya niba omu baali bamuyita Baruku baali babiri nabakwatira egino gye mbagambye emmanze aduyi era yatulumba kati bwatulumba ye yayitamu mangu speed kuba ndowooza baali batyamu kati bano abakonjo basigala emabega ndowooza nga bagenda batulugunya abantu bayingira mu nyumba okufuna bye banabba nga bagenda okugira nga tebakyamanyi bannaabwe lye bakutte kati nobeera wantemyako nangamba abasirikale baabali baadde babuuza ekkubo nengenda nembuleega nitubusiba akandooya oyo Baruku abaddemu mu magye abamanya ebyafaayo kati simanyi gye baalaga oba weebali oba baawumula oba baamala ne balwala ne bafa simanyi naye nga
abakonjo abasooka okuyingira mu magye mu nsiko betubadde nabo ababiri nze nabakwatira emanzi bwe wabeera wakiwakanya naye aveeyo. Baali bayeeke baali balabe bammwe lwaki bo mwabasikiriza mutya okubeegattako lwaki ng'abasigadde abasirikale si be bokka abo abasirikale abo ekyabatwegassaako ne batwegattako mu kubakwata tebaalwana era we twabakwatira bwe mbasirimbe twali twakamala okuba kakiri twabaleeta nti obudde obwo lukuleeta n'otwegattako twabasibanga emyezi nga 6-7-5 omuntu n'abeeraawo nga abakulu babayiriisa ekigambo ngaabo ba Moses Kigongo baani abo bawamala gwe nagamba oyo w'ebbombo ne batandika okubuulira gavumenti eno eriko mbi biki oli n'omulaba ng'akyuse era bwe twabanga tukugira nga tetwavanga ne batukwasa mundu twafunanga ennumba ze tugenda okulumba ne tugamba tugenda naawe naye ne tukuteekako era naawe abagenda okuba nga bakulaba ebikolwa byo ne tukuwa oba ekiggo oba ejjambiya oba ekintu kyonna oba ekisepiki kyonookuba kuba twakubanga ebisepiki kati naye nga buliwo naawe akola ki akwetegereza embeera zo kati bwe twagendanga naawe tetulaba nodda kuba abamu baafubutukirangayo embiro ne ku basirikale bennyini be twayinanga abaali bayingidde obuyekera nga ayinza okufubutukirayo embiro neyegatta ku bali naye kati bwewakomangawo ne tukutwala emirundi nga 2-3 nga tulaba okola bulungi nga tukwezza ng'otandika kukola mirimu sebo. Mwasookanga kubafuula bunyeebwa? Bwekiri nga twabakozesanga ebintu bingi okukakasa nti oyo muntu waffe. Biriwo ebirala? Kakati twasobolanga kanku ekyokulabirako nga tusobola okugamba nti gwejja okuuma abasibe abo naye nga ate naawe okuuma bali abasibe ate nga naawe wano waliwo akuuma naye nga gwe tomanyi kati ne tulaba nga buli kyetukutuma okikola mu bulungi n'okola ki netula nga otuukiriza n'ofuuka omuntu waffe. Waliwo omulala gw'ojjukira yabeegattako mu nkola eyo? Yatwegattako mu nkola eyo erinnya lineerabidde kati oba mboozi ejjanja naamujjukira sijjukira naye yaliwo ebbombo kubanga mpozi abatawuliza kye saabagamba waliwo omukulu omu sandyagadde nnyo kumwogerako. Oyinza obutamwogera linnya? Kale kandeke kumwogera linnya. Waliwo omukulu omu nakati wali w'amaanyi nnyo Meja General neekakasa nti nze Ssekyanzi Stephen n'omwami omu bamuyita Salambisi ali awo ku luguudo lw'Essemuto. Salambisi simanyi oba gy'oli oba owulira bakugambe owakane oba kituufu. Ffe be yasooka okulabako ng'abayeekera era we yali abeera naye nze ku lwange ampisa bulungi nnyo sinani kinza mwogerako. Awo mutugambe erinnya kuba si musajja mubi. Awo mutugambe erinnya kuba si mubi. Sandyagadde kumwatuukiriza wano naye ye ajja kumanya gwe ŋŋamba kubanga nze amanyi nnyo ne Salambisa amumanyi. Twagenda ewuwe ab'emwererwe mujjukire omuntu oyo baziikana mu nnyumba owulira so twasanga afumbye akamereke ne tumweyanjulira twali basatu naye okusatu ono takyajja bulungi mu mutwe gwange naye Salambisi maze emyaka nga 10 oba 10 n'okusingamuko simulaba naye nga mpulira nti gyali tugende ne Salambisi ne tumugamba ffe barebo ffe tuli bwe tuti ne tumunyonnyola yali akafumbye akamere n'akatuwa era nzijjukira nti yali asula ku mizigo gy'emmanju bwe mba sirimba ennyumba ezo weeziri yali asula ku mizigo gy'emmanju emiryango wali ennyumba nnene gye baziikamu mwalimu amalaalo sigayingirangamu ngo nakati kumanya oba balimba meka naye nga nkimanyi nti mulimu amalaalo n'atuwa emmere ne tumubuulira ebigendererwa byaffe oluvannyuma ndowooza munaku nga 2 oba 3 saagala kwongerako bye simanyi nnyo yatandika otwegattako najja wakyaligonza
bwatu kati nafuuka ow'amaanyi ennyo mu nsi. Mutandikirawo gamba nti katugende ewa mukulu ono era biki bye mwamugamba biki bye mwali mumwetaagako? Obudde obwo twali mu kuperereza bantu kutwegattako. Omuntu oyo gwe njogerako yali mutuuze w'okwo nga alina amaanyi ate ng'asomesa nga musomesa nga tulowooza okuba nti amanyi abantu bulungi mu buli ango yonna. Bwekityo y'ensonga lwaki twagendayo. Naye lwakuba nze nga nze simuyinaako buzibu bwonna musabira na busabizi ayongere kubeerawo kuba bwe mba n'ebizibu eky'amaanyi ennyo anziruukirira. Nze abalala saagala kumanya mwe mumanyi kubanga nze gwe njogerako mmanyi nti abantu bo bakoze eki naye yennyini bw'alaba ebintu byange amanyi ng'omuntu. Amanyi ng'omuntu kubanga be bamu abaali bafumbira muzeeyi. Kakati tubuulirako bwe mwagendayo ne mumweyanjulira mwamugamba ki kye mwetaaga? Anti twamunyonyola nga bwe tuli abayeekera era bwe tuli mu area yaabwe awo oba mu area ye twandyagadde bakole ki atufunira abaana batwegattengako kuba obudde twali tetulina nnyo nabakyala betulina mu nsiko nti basirikale. Ne tukkiriziganya mu ekyo ekyalinga kye tutwala si yekka wewe twagenda mu maka g'abantu mangi mpola ekiro akawungeezi oba si kiro kawungeezi saawa awo emu bbiri kubanga abantu nabagamba nti twateekanga omusaalaba mu masitenseni ne tuyiwa evvu tukolamu omusaalaba ne tubagamba nti amajeni gatambula ekiro nga tugoba abantu kuba tufe naffe tusobole okutuukirira abantu baffe okutuusa mesegi zaffe ku bantu. So bwitwe twagenda tuliisa abantu ekigambo abamu ne batwegattako naye so singa abantu bebakiri kyojja okumbuuza nti mwagenda mulwanirira Obuganda ate ne mumala ne mubusuula. Kakati bwenzizeyo nga nkunyonyola na omutima guli kukata ka mmere wali nkagala kukalya nga nawe nakugambira Obuganda nga njagala kulya. Tewaliwo baagananga? Mwalingamu abaagananga n'otulopa ne batuloopa naye nga nobwogenda okuloopa nga tasobola kutulaba kuba kati katugeze bwe tuba nga twazze mu kitundu nga muno netwogera nenjogera nayo netwogera bitwogedde oyinza okumala ebbanga ery'ewiiki ebbiri oba omwezi nga toddangamu kulaba muntu yenna. Kati oyo yennyini bwalinga buvunaanyizibwa bwe okutandika okukola ki okunoonyereza mpola mpola ne bamanya. Naye abantu ekyabategeezanga aduyi bwe yabanga ow'okutulumba aduyi bwe yatulumbanga nga bawulira ate exchange y'amasasi nga kiteba abantu bamakitira ddala nti kirabika eriyo abayeekera kubanga baalabanga nga ddala bawulira amasasi gavugira ewala nga n'agenda ogavuga. Kati ono gwanyumizaako oba gwajja okugamba atuuka n'amanya n'agamba abasajja bano gye bali ate nga abasajja abo enkola yaabwe y'abantu baali babakyawa. Gavumenti y'abasajja abo baali bakyayibwa abantu ba bulijjo nga banoonyereza nnyo okumanya abanunuzi bo kuba ffe mu kweyanjula twabagambanga ffe tuli bayeekera abanunuzi abazze okununula namwe mulaba abasajja bakuba abantu bakola batya babba abantu. Kati abantu nga kibanguyira nnyo okutunoonya sebo bwekito bekyali. Oyo komanda UA musajja mukulu Stephen Ssekyanzi yazirwanako. Tugenda kukoma wano kitundu kyaffe kino eky'olunaku olwaliro nga bwe tujja okutandikira ekitundu ekinaddako. Kujjukiza nti tuwerabira okukozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent kusobola okubeera nga olwanyisa omusujja gw'ensiri. Mwettanire ajja kubeera nga kuyambira ddala naddala nga tonatuuka kuyingira mu katimba ko okwewaka. Beera bulungi.